katundu ka Mukozi Akulakulana Mukozi tukubuuzaako yonna gy'oli ogamba otya emirimu gigenda gitya bitambula bitya embeera eri etya omwaka tuguyingiddeko ennaku twakavugako 9 omwendo ogwo guli gutya ogulabye otya naye nno onakolera kyenjagadde okwogerako nti buli okusoomozebwa kwe tuba nakwo oba buli buvunaanyizibwa bwe tuba nabwo oba buli mulimu gwe tulina okukola bwetaagisa embeera ya njawulo oba enkola ya njawulo 2023 ffenna tulina ebigendererwa oba ebiruubirirwa byaffe bya njawulo buli omu alina ebibye naye leero ebyo ebiruubirirwa biba byetaaga enkwata ya njawulo ebikozesebwa bya njawulo ebikola bya njawulo ne bye tukola nabo ba njawulo okusinza ku kiruubirirwa ky'oba olina 2023 tuteekateeka kukola ki ebimu byagaana mu 2022 ebimu byagaana lwakuba betwali tukola nabo oba betwali tulinanga mikwano gyaffe betwali tubeera nabo mu mbeere ey'okukola ebyo betwali tukola be baatulemesa nga gwe kyewali oyagala okukola baali tebakitegeera kyewali oyagala okukola bosi kye baaliko oluusi tubeera emikono gyaffe gye tubeera nagyo kuba be basinga otuyamba betubeera nabo betutambula nabo betupulaninga nabo betuyiya nabo betuteekateeka nabo oluusi era betukola nabo kati mikwano gyabo boolina abaali mu kuyamba okutuukiriza ebirooto byo mu 2023 mu 2022 era mu 2023 betugenda okusigala nabo oba tunaayongerayo ku mikwano emipya noga nti bwe mba njagala okutuukiriza kino bwe mba njagala okutuukiriza kiri nina kwekwata ku gundi nina kwekwata ku gundi nina kwekwata ku gundi olw'ekirooto kye tulina ekya 2023 ojja kwesanga ng'olina okukyusa oba olina okufunayo emikwano emirala abantu abalala abamu yenna abatakuliiko naye kati gwe olw'ekiruubirirwa kyo olina omwekwatako ongaye munaye nina ekiruubirirwa kino ne kino naye gwosobola okunyamba okutuukiriza kino oba nina ekirooto kyange bwe kiti gwosobola okunyamba okukituukiriza kati mbeera yonna gye tulimu ebiruubirirwa byaffe bye tulina ebya 2023 nkwegayiridde nti ojja kwesanga nga oyinza okwetaaga okukyusa abantu b'owangaala nabo oba okwongeramu ku bantu era kuba kukyusa olina okukyusa abantu b'owangaala nabo olina okukyusa ebifo mw'owangaalira olina okukyusa oluusi n'obudde bw'owangaalira mu bifo ebyo by'olina okuwangaalira kyekituka ekijjo tuyamba okulaba ntukolawo enjawulo ku mwaka oguwedde otherwise bwe tunasigala n'emikwano giri gye tubadde nagyo mu bifo bye tubaddemu mu nkola gye tubaddemu oyinza okwesanga nga tetugenda kuba na mwaka na njawulo yonna mu mwaka 2023 nga bwe tubadde mu 2022 gakuweebwa munno kabadde akatundu kaffe Omukozi Akulakulana mu program Omukeeze n'enkya mu kyo